mu kitabo kya Qur'ani buliwo bikola mazima. Muganda wange obbi munnange Sheikh Sule ono bwe twabonaabona nga tuli e Bugembe, waliwo n'omulala andaze wano, waliwo ne mukadde wange wuuli, bannabugembe mwenna mwajja eno, ono munnabiraali baganda be yasomanga nabo. Fil haqiqa ndi mu bantu bange, wadde nga mu bange era mulimu abange abali positive ne negative, khairihi wa sharrihi byonna min Allahi ta'ala. Toyinza kukkiriza nti tabbati yadda yakka ku taata wa nabbi muto Abi Lahabin wa tabba. Bw'obeera mu babo manya mulimu ababo n'ababo. Muto wange oli muganda wa Umar Siddiq, yaliwa omulangira Umar Siddiq y'omu ku basheikh abaana abato bensomako, Allah amuwe shifa. Bagulu ba Sheikh naffe abasajja bakulu ku basheikh abato betusomako, y'omu kubo oteka Adam Senja abaana abato naye tubasomako kuba bo bali mu mulembe omupya ate ffe gwe tutabaddeemu ne tugenda nga twongera ku irimu yaffe. Allah basheikh abo abato n'ababato abatusaasirire abanyweze. Baganda bange mwenna muli bangi wano, teeka mutumya akatambaala k'entuuyo kaleese ka mu kinaabiro oba keeke South Africa, naye jazakallah khair. Allah jalla jalaalu tumwebaza buli omu gwe batulaza ayina kyakoze ku busiraamu bwe South Africa. Naye njagala mbagumye kiteri yagenda kusanga challenges obusiraamu kusinga nabbi ani Muhammad sallallahu. Ndabye muganda wange wano kasama Allah aya nga zaayiwa zonna ezimuvamu muliro. Njagala nkunyweze muto wange kasama Allah ati omulimu gwe tulimu si gwa kusiika binyomo. Eyatusookamu obwedda mujja mu musomesa, obwedda nzija mpulira baseeka ebasomesa. Eyasookedde ddala mu ddiiro yatusomesezza ku mpisa, owokubiri n'owokusatu bonna baze basomesa mpisa. Kasama Allah yamazeemu ekyeso n'agamba nti kiswasu mutudde butuuzi nga kiswasu eri awo. Kiswasu ntuufu, naye bwe tudde eri nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nkola ze, omulimu guno gwe tulimu si mwangu basiraamu. Era bwe yajja obwedda asoma walakum fi rasulillahi uswatun hasana, ffenna tulina ekyokulabikirako ekirungi ku mulimu guno nga tugoberera ani nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yamwogerako n'amugamba wa innaka la ala khulqin azim. Muhammad nkutumye eri abantu abakalubo al-a'rab ashaddu kufran. Abawarabu Allah be yali abakompe yalinga kuba ino obukafiri, yagamba mu bukafiri first class. Bakubala bamwe nga mbalabanga ab'omuzannyo mubabuuze Abamerika babategeera okusinga ffe, awamu n'okubeera nti Abamerika babasanze balina obusiraamu, naye singa babasanga tebalina busiraamu baali kiwuliddemu, kubanga Allah agenda ashaddu kufran. Ate ne nifaaq si babi, wa ajrar alla ya'lamu hudud Allah. Ate ne mukumanya amateeka ga Allah bakwasa kifuba. Allah yaboogerako ebyo sifaati zaabwe n'abaleetera nabbi sallallahu alaihi wasallam nga wampisa ez'ekike ekyaki nga naffe twagala tumukoppeko empisa ze. Abatuyisa obubi tulina bayisa tutya? Mu bantu abaakoza nabbi akajiri ne bamuyisiza ddala bubi ate be basahaba be. Waliwo wano akisomyeko ti bw'oba okyawanga okola ki? Hadisi egamba nti ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna aduwaka yawman ma wa abghidu baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Nti gw'oyagala mwagale weerekereyo,
obudde bwonna bisobola okukyuka n'abeera nga ye muki mulabewo eyali awasiza ku mukazi ayinza okukitegeera waliwo olunaku lwe mubeera mwenywesa ate olunaku lwe mwekuba ebikopo bye mwanyweramu oyagalanga okola ki werekereyo a certain percentage semalaamu ne bw'oba okyawa bw'otyo tokola ki bameka bannabyabufuzi be tulabye nga jjo bali kumbiranye naye ngaolwale bali ku mmeeza eno lekayo akantu tomalaamu oyo akuvuma olwaleero enkyawasawuwo omwana wajjawuwo temwemalaamu ina we nabadde sirowooza nti nzayogera ebirungi ebyereere nange njogeramu ebirungi n'ebibi nga mmwe anayogera ebirungi ebyereere tumwegombe wano gegatufaanagana nze nammwe naye nga abannange muli e South Africa naye temwerabira ekyabaleeta wallahi temwajja kukola da'wa abadan bwe mwali mujja nga musala ensalo wano waliwo embeera gye ndabye Sheikh gy'ayogeddeko Sheikh Mawali Ali nkyogera wakati mu kaluubirizibwa agambye ng'ateege mazima nti mutambulira ku bunkenke naye Allah n'abakuuma mulinga obwana bw'enkoko obuli waggulu kamunye nga yazimba waggulu nga nabwo buliira wansi buli ssaawa bwe buba bwojja tebwemalaamu kabwojja katunulayo ye ntambula gye muli otambula otunulayo naye ate ne muwangaala mbasiimyeko okwagalana saba Allah abakumira okwagalana tulina ebigambo bye twogera oluusi nga tulaba nga bikaawo naye atogera okulaba nga abantu bakomyewo noka subhanallah emyoyo gino giyina ennyonta oba Sheikh kiti yatuwadde ekyokulabirako nina kye nayogera nakyo nekitabuga bulungi nti singa wabaddewo bato baffe nga bakyalagula ne wabeerawo ne baganda baffe abatakyali mu bulaguzi ne batugamba ku gurupu ezo ebbiri eriwa gye musinga okwagala naaligenze nabalaguzi kati balaba omuntu omusiru ayogera nekyo si kijjaako singa wabaddewo nga mmwe mwata obulaguzi nga waliwo abatannabuta naalitudde n'abatannabuta be baali badde basinga okuba mikwano gyange abandeese basobole okukola ki basobole okubuvaamu naye bwe tunaabakyawa ne tuvuma bafume tuna tetuna kye tukoze abadan omusawo omutuufu batugambye atunuulira ali obubi ate ono akubye ku matu n'akola ki ekyatuleese bato baffe baganda baffe bakyapakasiza mu mbeera eyo wallahi gwe mulamu wagoffe gwe yavaamu alhamdulillah jazakallahu khair tulabe nga nabaano batweyungako tusobole okutambula obumu lwaki nti obusiraamu kuyambagana bambi abamu mumwe ag'amazima gennyini gemmanyi mwava uganda nga temusomye ku busiraamu ekyo sikinaako kukibuusabuusa abamu obusiraamu mubutandikidde eno kubanga embeera eri wano yemu yennyini eri e Uganda Uganda osanga omuntu nga yasomera mu St. Anne sekero n'agisomera mu St. Jude University n'agisomera mu University y'egindi nga mu busiraamu alina mu linnya lye naye ng'ali Uganda bangi mummwe abamu bambi bye mukola temubiwuliranga naku nti bibi omukisa gukutte bukwasi nojja South Africa nze nyina omwana omuwala Kadama bakadama ndooze kitegereka bulungi yangaye nti nze nava Uganda nga sisomanga ku busiraamu naye ndi musiraamu wabula ekinyambye kujja ate eno ku bwakadaama bwe tubeera eno ku bwakadaama ennaku mu biyumba etukuba naye bateeka bwe batumalako ekiki ekiwuubaalo wakati mu kwagala okumubalako ekiwuubaalo tasigala kyekimu
mbuusabuusa nti mwenna mwava Uganda nga musomye ku ddiini endaba yange bweba bwetyo bwe kiba nga kituufu nkaddiye sikyalaba abaasomako ku ddiini kumwe batono ne bw'omugamba shiriki musajja wattu tekimanyi jjajjaawo amulaba alagula sengawe bw'atyo bakulidde ku ebyo bali mityana ate si mu ttawuni eri ebbalibbali bye bakuliddemu ate bw'azze South Africa n'agaalubaze bino byennyini bye ndaba jjajja akola akuba bukubi ssimu nti jjajja bwe mba nnemereddwa wano nkola ntya ne jjajja naye n'ayongerako kaakati bambi bwe bajja wano fe tulabanga bonna abaava mu biraali seekasule bwe kiri oba nedda abantu obusiraamu bayiga buki buyige kati tekyetaaga nnyo kubakuuta ne tubakuuta wabula tujja kukuuta mpola mpola asobola okutegeera mangu akitegeere mangu alikitegeera ku luno olwokubiri ate ku luli waliwo abaata ku luno waliwo abajja okuta waliwo aga nti nze seeka nkyabulamu abakyabulamu wanike ku mikono tulabe lutya ate solution awulira nti doozi gyetuwa tematiza bulungi kati seeka obukodyo tubulina tusobola okugandika twetambulira kati ababulamu twagala okwongeramu kuba nze simanyi okusinziira ku myaka gye nnina nti obujja nnaabaawo mbuusabuusa wabula mbasaba ekintu bwe muwuliranga nga nnafudde muŋŋambangako nti Allahumma ghafir lahu warhamhu wano seeka Nuhu Muzaata kati mumwogerako ye yaggula ekifo kino naggulawo ne kiri Nuhu Muzaata Allah musaasire bannaye mugayeko ndi Allah musaasire zingine Madina nga Nuhu Muzaata ne Kasule Ndirangwa bandi mu maaso omwaka gumu mu university omuntu gwe wasomanga naye waffe eri mu Uganda maama bw'aba ayina ekiwagu n'ajjako ettooke eryokubiri ligamba amredde bw'ajja awagula nga waata tebatera kukola nsobi batera okuva ku ki batera kuva kumukumu olujjako lino n'amala oddisabula wano eryokubiri ligamba nti nno ndabika nze nzirako era nga bwe kiri kati Muzaata bw'abanga egi yange n'agenda bw'osuubira kukola kinzaate ate ne wanne babuuza nti bannange seeka atuuse oba tannatuuka abagaana okuwanika mugaana lwa nsonyi naye nga obubonero bwonna mubundabako oba okgenda muzeeyi munnange abaana baatugwe malakul mauti neeyimirira ku mulyango nega njagalamu babiri nze naawe tetusulawo bagandi abangi seeka mweweeyo nga batwegayire naye ng'ate era ffe batuufu ebisaanyizo byonna twabijjuzza dda naye sirowooza nti Ssemwanga yafiira mu myaka gyaffe twetereze basiraamu abatannatereera Allah tayinza kulemererwa balabirira baganda baffe bowulira nga batuvuma saagala babagire ki babayibule ettama Sheikh Allah sebo kiswaso ogireka bali bato baffe boyagala okukolako kiswaso baana baffe bawabyemu buki baagala kukola ki kutereeza ihdina sirata almustaqima gye beetaaga abato baffe munnayuganda kiwulika kityanga yasi munnayuganda kyetaaga kutuula wasulhu khair tewali kiyinza tulema kutuula tekisoboka okujjako nga mwatandika okunywa omwenge naye tetunywa omwenge essaawa 24 abanywa omwenge batula ne bateesa tetuyinza kulema kuteesa njagala okukunyweza nti okusonyiwa tekuba busiru Allah yagamba nti walkadhimina alghaidha mubaddu bange nnyinamu abamira obuki obusungu osunguwala yes walkadhimina alghaidha abaddu bange bamira obusungu walafina ani nnas ne basonyiwa ki wallahu yuhibbu almuhsinin Allah yagala baki abayisa obulungi wallahi n'oyo akuvuma nkukakasa tayagala kumuvuma naye ayagala ihsan inna Allah yamuru bil adli wal ihsan Qur'an yonna ejjuddemu ihsan wallahu yuhibbu almuhsinin وقولوا للناس حسنا
inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay buli kintu kyonna kyagala okiisa obulungi buli kintu Allah kyeyatonda hadisi yagamba nti inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay wallahi buli kintu kyonna kyagala okiisa obulungi buli kintu ne bwe kiba kirime ne bweba mmotoka yonna nga bagiyisa bulungi era ogirabanga eyogera naawe mirembe ogirinyako nga ye yafunye saavisi ihsan ala kulli shay Allah yuhibbu almuhsinin wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasan teriyo n'oyo gw'olaba ayise bubi abantu naye ayagala ate kumuyisa bulungi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze kaakati myaka gye nnyina oyinza kunvuma kivumo ki ekinene nnyo kyempulira nti onvumye embizzi naye gwolaba ngifaanana ekintu bw'oyagala okifaanana similitude y'ekintu ng'ayagala kino kifaanane kino wabaawo ekintu olaba nti bagwa mu kino ntunula ntya Sheikh kaki kenfaanana ku mbizzi koolabanga okujjako oli akubye ekifaananyi yinza okubanga mu nkuba y'ekifaananyi kamera ye etaliimu ki manda bulungi oli kyakuyita nga gwe tokiri lwaki kikujja mu mbeera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuyita omulalu Allah n'agamba wa ma sahibukum oyo mubadde naye ebbanga ddene tagwanga ku ddalu ne bamuyita omutontomi Allah n'agamba wa ma allamnahu al-shi'ra oyo si mutontomi ne bamuyita omulaguzi ne bagamba ma huwa biqawli kahinin ebintu byayogera si bya bulaguzi gwani gwe batavuma bajja kuvuma oba oyagala oba toyagala naye eddagala ly'okuvumwa omubaka sallallahu alaihi wasallama yatusomesa idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyu الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ادفع بالتي هي أحسن يعني قد تقول أنت مسير تكسير وزانغ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام أبدوا الله abantu abatali mu ntegeera y'emu nabo yabamanya n'agamba wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama mbuuza akuyisa embizzi naawe gwe bayisa embizzi ani agwa mu kiti kya jahiluna gwe bakusuubiramu nga Abdullah min ibadillah kolaki wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bakadde bange batuuse abakyali ab'amaanyi mu da'wa abamanda ge balina sigasola ng'agaffe wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama njagala kunyweza baganda bange abali wano munyweza obumu nze nnyina yakini temwajja wano kusaasaanya busiraamu mu South Africa nnaku yammwe mwajja ku nnaku yammwe kunoonya muwogo temwerabira ekyabadduse Uganda tekwali kusaasaanya busiraamu ani yajja wano nga jjiridde busiraamu okuva eka awanike ku mukono nze nalegera okulanga South Africa eddiini bali bubi kyekyandeeta wali mwenna mwajja kunoonya mmere abanoonyi b'emmere muleke kuyombera gye musaka muli ku nnaku yammwe mwajja kunoonya kyakulya eri ewaffe gye mwadduka ekyabaddusayo kikyaliyo ate muli eno gye muddukidde ate mwetinkuula buli omu ategeere munna mutunule mu perspective ya kunoonya kyakulya muve mu busiraamu tebuli baseeka mukole fatwa ono mukafiiri ono alinga embwa ono alinga mbizzi be mubireke eri gye waffwe muteeke amaaso ku kyakola ki wallahi twagala tujje South Africa nga buli omu alinga muganda waffe alima wale twagala tujje South Africa nga basula onavaamu akantu basula onavaamu akantu basula onavaamu ekyabadduse Uganda kikyaliyo kikyatulya tukwenda ate nga namwe mufaanana naffe eyo zulumu obwo bulyazama omuntu yajja South Africa nagamba maze emyaka 10 ate akulira ombojjera nga yazze eggulo obwo si bwenkanya
teekawo embeera eraga nti emyaka 10 ng'ogiraga mu ngalo ne ku lulimi nga shahada ebeera ku lulimi naki myaka 10 naye ng'ofaana n'owa Uganda tosobola kutuuya nakuwa tawulo eno kwesiimuula waliwo yapeeta akugana akamala buli myaka 10 nogakali wakiro ddayo eka ng'olaba wallahi oyagala omuzzeeyo mugende naye abeereko obulungi myaka 10 oli kuno laga 10 lyo baseeka kye batugamba bagenda kubuuza ku nsoma zeeko emyaka emeka nti 5 wallahi nga 5 tegakulabika emirimu gy'olesa sijja muli wano muyombagana muyomba ki kyate ono ebyeddiini byonna mubeere ku ddiini yammwe egi mupakase muddeyo eka mulabire bamaama bammwe baganda bammwe bakadde bammwe muleke kuleeta eno busiraamu butaabaleeta eno naffe ffenna abali e Uganda tukimanyi tugenda South Africa era kakati tugenda gwa ku buzibu abandabye nga ntudde mu mmotoka ya Adamu abasukulu fees boba abaana bange babagaite mbago bajja bandabye mu mmotoka ya Adamu e Uganda nze sigirabangako oba gyeri oba teriiyo kati tikyayinza okugoba abaana bange nga nabye ndi mu maaso era nange mbaweereza buweereza bifaananyi tuli eno tukola nga nzirayo eka n'engalo njereere nga mba mu mmwe balansi ebaawo oba tolina nze tombuulira nnakuyo wadduka ewaffe ng'ozze kukola eno mukole bukozi obusiraamu mukole obuliwo obutonotono Allah bwe yali agamba okukola essalatu ljumua erimu aya ezitukubiriza okukola ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati abanga abakkiriza bwe muwuliranga abazinye nga babakowola okugenda okusaala ejjuma fasau ila abakkiriza okugenda okusaala ejjuma bava ku mirimu lunaku lwakutaano naagaye bwe mbanga muwulidde nga baazina fasau ila mugende mu jjuma tulina omuzikiro gye twasaalidde naye baatugambye nti bwolwawo ng'okyasaaza abantu bakuga nti time naye wano ewaffe Uganda gy'osaaza n'osanga neyeebase nga asuli ewedde anoonya gy'alaga talabayo temuleetera mpisa z'e Uganda wano mwajja kukola temwaleeta eno busiraamu wabula bwe bagamba nti emaali ogikoze bukyamu tereeza buki naye muve mu kwerumaaluma twagala ssente eka siga nti zange bewaleka eka baganda bwe baagala ssente ewaffe mu Uganda kasita olinnyo ennyonyi n'ofuluma oba oyise ku ttaka n'omala ofuluma ekiddako mu bantu bo okukusaba ssente bo tebamanyi nti oli eno oba osula bweru oba okola oba tokola bo baagala ki naye wallahi kiswaza ate owe Uganda gwoba osaba ssente era ali e South Africa wonna nga tokola tuddeyo eka kuba ekyakuleeta kiba kikoze eki kibuze era bwoba olabanga aga nti neeka ntyayo ng'otyayo ki mwana gwe singa Allahu kati oyo omwana akola oyo omulala naye omubiri ogulaba alaze nti nkola bino ebya shiriki tujja kubagamba nti tereeza kola kuno kola halaali va mu shiriki naye ng'oli mu kukola shiriki muveeko okole ki okole ekintu ekituufu wallahi munyiikira okukola edduniya eyagala bakozi temwesaasira eri ewaffe gye tuwangaalira Allah atulaze ebyamagero abawangadde be twakozesanga kati be batukola ki wallahi be batukozesa naye nga batuufu batukozesa ekyekyo kyatusukka be twagala gundi jangu olime wano gundi genda olundeete gundi nga baharuna sebo balangira balira ku sowaani naye obudde butuuse ne bigira ki abasajja abayindi abo mubalaba bakozi neri ewaffe obasanga bali mu byalo eyo ewala gy'otasobola kgenda anoonyayo ssente n'abacyayina bwe batyo ensi ezikulaakulanye zikola kakati mmwe bacyayina baffe
nange bwe nzija ku muzikiti nga wano nga nawe abalabika obulungi 10 nange mpulira essanyu mulimu ne gwe nti ogambako nti jama nga bode yange musinga ate nga ndika nga n'ensonyi zinkwata omugazaamu aye wallahi mulimu etukutolera salaamu ate nga ne bwomutolera salaamu era omulabanga naye tajja kati oli tafuddeeyo wama Allah akwongere kati n'olwensonga baganda bange twaga bw'obanga eka wavayo ng'oli seeka ng'omulimu gwa wano gwakoza toyi jamu ejjuba oyoze toyi okole ki ofune ssente tetwagala kutubulya nti ekiri ewammwe kyekiri eno ebyo twabikoowa kino kiteekwa okubaamu ki waleka maama wo n'oleka taata wo n'oleka abaana wo n'oleka bewasoma nabo muli eno twagala obeera eno nga ekikubeezaayo ddala kirabika bakadde bange temulowooza nti daawa temujja gisanga mu buzibu nze ebbanga lye mmaze mu busiraamu bwe ngattako kensomye ekifaananyi nfuna kibi naawe oyinza okifuna bw'oba osiriikiridde naye bw'opapa okunnyanukula oyinza okugwa mu nsobi oba nze nga nze nagwa mu nsobi sirabangayo mulembe okuva nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yatumwa naye nabbi sallallahu alaihi wasallam aba agenda okusaala Allahu akbar asaalira ki eyani oyo omusajja omuki Umaru n'amugamba ya Rasulallah kyokoze nga kinene noono tumusaalire tugambe Allahumma ghafir lahu warham ono naye jjukira alina omwana omuki jjukira nti Umaru y'omu ku baateebagananga ne Qur'an ng'endowooza ya Umaru ebiseera ebisinga obungi ne baba baawukanye ne nabbi Abubakar yabeeranga ne nabbi nga bali ku sayidi Umaru ng'ali ku sayidi naye Qur'an bwe yajjanga yabeeranga ku sayidi yani ya Umaru